Omulabi wa Blaze Media ow'ekitiibwa tukwebaza okubanga ne ku mulundi guno twekuumiddeko webale kubeera nga ogoberera emboozi zetukuleetera wano ku mukutu gwaffe. Stage nga bw'ogiraba bwetyo bwefaanana eya Rema Namakula ewedde naye ng'akoze stage ndowooza ekyasinze obunene mu byafaayo bya music we Uganda oba mu byafaayo bya concert tebangawo nga bw'ogiraba. Omulabi waffe omulungi tukutegeeza nti olunaku lw'enkya nga bw'olabye nti enteekateeka ziwedde, olunaku lw'enkya ku makya emiryango gigenda bagiguddwawo ejja Sheraton Hotel Gardens Kampala. Ssaawa emu ey'ekawungeezi omuyimbi ajja bayimirira ku stage ssaawa emu ey'ekawungeezi mu budde ssaawa we ziwerera 5 show ejja beggalwawo. Kale, that's what they call value for money. She will perform for 5 consecutive hours. Buli omu afune kye yeetaagaga. Nawulidde embwa era agenda yimba ennyimbo kuviira ddala ku ziri ze yayimba ku Senti Bali ku ddembe ng'akyali mwana muto paka leero we tuli. Era nga bw'olaba mu vidiyo Edison n'omwami wa Rema Dr. Hamza Sebunya n'abalala bali mu tteekateeka bamakinga sure nti buli kimu kigenda mu maaso nga bwe baakibala.